Gentlemen of the place, you are most welcome, and we thank you for honoring our invitation. I'm Jacqueline Babazi, and I work with Council for Abavandimwe. Today, the Council for Abavandimwe officially announces the first ever Abavandimwe Carnival, Egitaramo, that will be on Saturday, 3rd January 2026, at Cricket Oval, Lugogo, here where we are right now. This carnival is more than an entertainment. It is a cultural celebration, a unity platform, and a statement of identity for all of us Ugandans. As Council for Abavandimwe, our mandate is to promote culture, protect identity, and create inclusive spaces for all Ugandans to celebrate together. The word Egitaramo simply means a cultural celebration where people of our language, our identity, come together to celebrate together. But also we invite all Ugandans to come and be part of us. Since we are all one, we have to celebrate together. This event will feature top Ugandan artists, including Jose Chameleone, Kenzo, Cindy, Omega 256, Reggie, we shall have Injenzi troupe, and all other Amarawa troops that will be featuring, and many local artists coming over. Uganda is a country built for all of us, and that's why we have to celebrate the first ever Abavandimwe Carnival. So uri umuntu uvuga ururimi rwacu, uri umufumbira, uri umunyarwanda, uri umugande, uri mucholi, mwena muje, tulye, tusanyuke, tunyumirwe. And I invite all Ugandans, friends of culture, lovers of music, to come dressed in white, ready to celebrate peace, identity, and togetherness. As we count down 4 days to the carnival, we call upon the media, you are here, all of you, to stand with us in sharing the positive message of culture, music, and unity among all Ugandans. We thank you so much, and we look forward to welcoming the nation on 3rd of January at Lugogo Cricket Oval as we celebrate the new year in style. Thank you. Mr. Frank Gashumba, the chairman, Council for Abavandimwe, and the Savavandimwe. We have Madame Buchana Justin, the spokesperson actually of Council for Abavandimwe. We have Madame Grace Birungi, the administrator Council for Abavandimwe, and the beautiful lady here, Mirembe Esther, one of the core mobilizers of Council for Abavandimwe. We are all here. Thank you. Bannamawulire tubayise leero tubakulisa ennaku enkulu ze mubaddemu ne tubaagaliza n'omwaka omupya omulungi. Ensonga ebayisizza ng'ennaku z'omwezi 3 January olw'omukaaga luno tutegese the first ever Abavandimwe Carnival Egitaramo. Lwaki tukitegese? Ffe nga ffe tuli bannayuganda, constitution ya Uganda recognizinga ethnic groups ezibeera nga 62 era constitution ya Uganda yatuteeka mu number 24 mu numbers. Tuli mu Uganda yonna, tewali kifo mu Uganda mwe tutali, okuva West Nile, Teso region, Buganda region, Bunyoro region, Busoga region, yonna gye tuli. Naye emyaka gye tumaze ku nsi kuno twali tusinkanangako. Ekisooka ekigambo Abavandimwe kitegeeza brethren, abooluganda. Abasinga bakimisinterpretinga nekitegeeza owooluganda. Tusazeewo ng'abooluganda okuva across the country tusinkane Lugogo ng'ennaku z'omwezi 3 January 2026, this Saturday. Ekisooka kumanyagana. Twagala omuvandimwe w'Emutukula amanye ow'Etteso, ow'Etteso amanye ow'West Nile, ow'West Nile amanye abeere Gulu, owa Busoga amanye ow'Enakaseke, ow'Enakaseke amanye ow'Enakasongola. Ekirala ekigambo ekikulu ennyo tugenda kwebaza Katonda olw'ekirabo ky'emirembe ekiri mu ggwanga muno. Ekyokusatu twebaza omukulembeze w'eggwanga emyaka nga 7 egiwedde abantu
Abanyarwanda bannayuganda abatalina kakwate ku nsi yonna baali bamibwa national IDs ne passports. Omukulembeze ensonga bwe yagitegeera n'ayisa ekiwandiiko kye bayita executive order ng'agaidinga abakulu ba Ministry ya Internal Affairs n'ennira nti obuyinza okusalawo ani munnayuganda si bw'abakozi ba nnira oba abakozi ba Department of Immigration. Obuyinza obwo bw'abataka community leaders. N'agaidinga nti omuntu bw'aba asaba national ID passport addeyo ku kyalo gye bamuzaala Chairman Werosi wano akakase nti Bukyana mwana wa Gundi, Birungi mwana wa Gundi, Mirembe mwana wa Gundi, Mbabazi mwana wa Gundi. Kasita Erosi wano ekakasa twala fomu eyo ku Erosi 3 bakakase Giso na RDC. Era ntwala omukisa guno tegeza mu bannamawulire nti okuva president bwe yaguidinga nti obuyinza okusalawo ani munnayuganda si bw'abanene banniro ba immigration bw'abanene bw'abataka bifo gye tuvaamu. Teri munnayuganda ow'eggwanga ly'omunyarwanda eyamiddwa national ID oba passport. Kino nkikakasa. Abantu abalinamu obumulumulu abo be bantu nga bakugambye genda gye bakuzaala bakakase nti oli munnayuganda ate n'ogenda gy'osula, oba abalala abasambisa amagulu abiri. So tulina okwebaza Katonda nti okusosolebwa mu ggwanga kwaweddewo. Tulina okwebaza Katonda olw'emirembe egiriwo. Ekyokusatu kye mbagambye okumanyagana n'ekya n'okulaga culture yaffe. Kyekyo kyokka kye tu-expectinga ku Saturday eno. Nga bwe bagambye tulina abayimbi, tulina Ray G, tulina Cindy the King herself, tulina Kenzo, tulina Jose Chameleon, tulina Omega 256 n'abalala ne culture groups zaffe zonna. Tulina 2 culture troops ezigenda okuperforminga. So kye kibayisizza. Mwebale nnyo. Mu bya mukama wange mbizze mu luvandimwe oba olunyarwanda. Nitwa Bukyana Justin, ni umunyarwanda w'umugandekazi, iry'Urugande nitwa Namakura. Iyi saha turaha mu byishimo, dufite ibyishimo ku mutima, turashaka kubigabana na bagenzi bacu b'abavandimwe. Abavandimwe kimenyesha abantu bavukana, kimenyesha abantu b'abavandimwe bavuye mu ndimwe, bavuga ururimi rumwe, bafite kari kimwe, bafite ibibahuza byinshi muri iyi si ya Uganda kandi ari bakavukire ba hano. Turashima Imana imbere y'abanyamakuru kuko byose ibyo twashakaga perezida yarabikoze. Iminsi yose yo duciyemo imyaka nka 40 turi mu kubonabona. Imyaka nka 40 abana bacu bari mu kubonabona. Imyaka nka 40 tudahuza. Itariki 3 z'ukwezi kwa mbere twese Rugogo, abanyarwanda iyo muri Cyankwanzi, iyo muri za Nakasongora, iyo muri za Mbarara, iyo muri za Gureta Mukono, mwese iyo muri abumva ibyo mvuga muve kuba baburabuza. Hari ababurabuza bavuga ngo simengo ngo twavuze ngo turi abanyarwanda kabisa, ariko turi abavandimwe. Abavandimwe n'izina rya kabiri iyo twise abanyarwanda babavukane ba Uganda batagira iyindi si bavuyemo, ahubwo bavuka hano. Turabahamagara mwese duhure. Guhura turashaka iki? Turashaka kumenyana. Turashaka kumenyana, abana bacu bakamenyana, abuzukuru bakamenyana, tukamenya ngo umunyarwanda wa Nakasongora ubonye ikizibu turakizi, utarabona passport turamutabara. Ayo magambo yose turenda kuyakorera mu gitaramo kizaba Rugogo itariki z'ukwezi 3. Iyo uri yose vayo wumva ibyo utarumva, vayo uhamirize, vayo ubyine, vayo ubonane na bene wanyu bose, uvugane na Gashumba, uvugane na Bucyana, abantu bose twese tumenyane. N'umwana wacu naniwe kwiga, umuntu agiye duterera isimu dushyiraho n'isimu idufatanya. Nitumenya ngo Wanagashongora naniwe kwiga, tumenye ngo twese ngo turamuhuriraho, abona ibyangombwa bimugendesha muri iyi si. Turahamagara abafumbira, turahamagara abafumbira kazi, turahamagara abanyayuganda b'abavandimwe bacu bo twashingiye, turahamagara abanyirarume b'abana bacu, turahamagara abagande baturinze iki gihe cyose, turahamagara mwese abanyankore b'abavandimwe bacu, turahamagara mwese abanyayuganda. Uwo munsi n'uwo kurya, kwinjira n'ubusa, ibyacu n'ukubyina bugacya. Ababyinnyi bose barahari, barababwiye amazina yose. Abakunda Jose Chameleon arahari, abakunda Cindy arahari, ababyinnyi barahari, abazabyina mu Runyarwanda, abazabyina mu Rugande. Abantu bose turabahamagaye kuko twe turi abanyayuganda baterana n'abanyayuganda bene wacu. Twese dukora ikintu kimwe mu manyu umwe, mu isaha imwe, Rugogo yuzure, abantu baduha agaciro muri iyi si.
oshulira press conferences za njawulo nze bagambye gwe gusoose okwadressinga press conference y'ekivvulo oba ya showbiz gwe gusoose bukyana kikonyeeko kati mulinganga abaga nti nkuba akalango si kyemugamba tubagambye eno is the first ever abavandimwe carnival tekibangawo mu history ya Uganda naye other ethnic groups mu Uganda badde babikola naye ekyaffe ekyenjawulo kiri kimu nti yesoose mu history ya Uganda naye history ono is very important mu bannamawulire mumanye Banyarwanda tebazze eggulu Uganda yasangawo Abanyarwanda mu nsi muno Uganda census yasooka ya 1911 Banyarwanda were counted as an indigenous community in Uganda census tulina bannaffe baganda baffe nga bo bawulira nnimi gye bagenda gye bazaalibwa nga ze nnimi ze bawulira kati njala kwogerako eri bannaffe abali mu Buganda kisooka nze Namakula Justin muzukulu Rwanduga lwa Katende bwabirya bwawoza kitegerekese bulungi kati ndi mukwogera eri abavandimwe abalinga nze twebaza ekisooka okujaguza kuno oba okujaganya omanyi lyo olulimi engeri gye tulukopa eri mu bannaffe tulemesa nnyo okutereeza kati kantereeze njala kuyita mwenna abawulira olulimi luno lwenjogera baganda baffe bakojja baffe bannyinaffe bakyala baffe abooluganda kuba kiri ekigambo kiri kitegeeza bavandimwe naye mu Luganda abooluganda tubayita mwenna bannange ensi bukyebaawo kino tekibangawo mujje tujaguze tusanyuke omwaka guweddeko nga tugufunyeemu ebirungi guweddeko nga oyisibwa pulezidenti atutaasiza omugugu omunene njala kwebaza Frank ono yeetika omugugu guno paka lwe yaguggusa fe Abaganda tugamba nti musajja muno bwakusinga togiyita njovu musajja muno bwakusinga tulinayo bannaffe abatonotono abayinamu ennugu ono yawangula pasipoti tuzifuna ebiwandiiko byonna tuli bannayuganda bajjuvu tusaba bannange mwenna gye muli ebyennugu biveewo mujye tujaganye goolo eyo muno bwakusinga ng'okkiriza ne muzina amazina tugenda kuzina tubayita Abaganda abatukumye ebbanga lino lyonna bannange mwebale kuwasa baana baffe bannange mwebale kutwagala bannange Buganda etwagadde fenna tuyiike wano ekisaawe kijjule tetuliiko nnyindo tetuliiko buwanvu tetuliiko kiki olunaku lwakujaganya just gwe weereete jangu wano yingira amazina paka ku makya musaidi eri abagashomba bakiyita gitaramo ffe tugenda kusanyuka mujja kutyera bamawulire njala kwebaza abantu bano abamawulire amawulire mubadde naffe nnyo mulaze ensi obulumi bwe tubadde tuyitamu emikutu gyonna njebaza ate twagala kwebaza jjajja Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi n'antawangula oyo tameggwa era tulinda ku kimu kya kumulayiza tugenda kumulayiza mbalayirira mwepimenga mu ngato ze musobola omusajja ono yategeera ekizibu kyaffe omusajja ono atwagadde naffe omuntu yenna bwakwagala omusasulanga ewaffe Buganda bwe tugamba tuli lwedde okusasula omusajja ono ng'ennaku z'omwezi 15 byatukoledde ebintu byonna atwagadde omusajja akuumye eddembe mu nsi muno by the way Mwai Museveni ne bw'otomwagalako kirala zino kamera zonna nga bw'oziraba gana amawulire gonna agali wano tegaaliwo twalina ga mulundi gumu nga bagayita UBC nga gaggwanga naye kati n'omwana omuto alina kamera afulumya eggulire ekyo kyokka kye tuba tumwebazaako gw'atunda omudaala jangu tujaganye naawe gw'alina akabaala jangu tujaganye kuba okeesa gw'alina omwana gw'oweeredde n'amala okusoma jangu tujaganye gwafunye akalimu konna bannange mujje tujaganye tudize jjajjaffe atukuumidde emirembe gino tegirabika mu nsi ezituliraanye tugenda kujaganya eddembe eriri mu nsi eno gye bayita Uganda buli munoonyi wa buddamu ali wano omunoonyi wa buddamu omukongo tuli naye omusomaali tuli naye omwiritirya tuli naye omukongo ali wano abantu bonna bali wano kubanga jjajja akuumye eddembe tulina amazira ga mirundi ebiri tujaganya obuwanguzi obwaffe ng'abavandimwe tujaganya emirembe gy'emyaka 40 Yoweri Museveni twagala twongereyo emirala 20 yes paka tunazuula omusajja ow'amaanyi asobola okudda mu ngato ze mu bigere bye jjajja Yoweri Museveni Katonda akuume mu kalulu k'olimu abavandimwe tukwagaliza emirembe abavandimwe tuli mabegawo by the way waliwo yaŋŋambye mbu ffe twakola ensobi mukulu Gashumba ng'okuvayo ne tugamba ffe n'abavandimwe tuwagira jjajja Yoweri Museveni akuwagoowa tu
okuvaayo fenna tukambuwale bwe tuti byava mu Mr. Kyagulanyi candidate yeesimbyewo wa Nuupu yakeera ku makya n'agamba nti nze kasita mpangula abavandimwe muti oba abanyarwanda muti kaluvera tusobola sirika eno ensi yaffe bajjajjaffe bagikolerera nkiddemu ensi eno bajjajjaffe bagikolerera tusobola kugireka genda bwetu ekyamufulumisa ekigambo ekyo nga ffe twamuwa omukyala katuwagira ono yatuwa pasipooti gwe twawa omukyala lumu olitegeera nti tuli b'amaanyi mukama abawo omukisa kubanza tutandikye omwaka tushemereirwe tutandikye omwaka hamwe twena nk'abanyayuganda tuza kuba twine the first ever nimanyisa kikubanza omu Uganda abavandimwe kanivo abavandimwe nikimanyisa ki nikimanyisa abantu bari hamwe baine ebintu bikushana ebiine kukora hamwe nk'abanyayuganda nitubeeta mwena abambarra ababushenyi abishaka abarukunjiri abantungamo ashana nareeba aba isingiro mwena mwije turye tunywe tushemerwe izooba eryo twine abeshongozi bingi b'omutaano tuzakuba twineyo Regi tuzakuba twineyo omweshongozi witu w'omutaano Omega 256 mwije tushemerwe hamwe nk'abanyayuganda twekunde tuzakuba hariyo ebintu birungi munonga kandi tutandika kare omu kasheshe mpaka butusese nitubeeta mwena mwije tukundane tumanyane abaguru abateeso mwena twabeeta jangu olaba abantu beyeetondera Katonda yennyini Katonda waba atonda omuvandimwe amumalako essaawa 48 personally bw'alaba akaviiri nga kampi n'akajjako n'ateekako akaki bw'alaba akalago nga kampi n'ayongeza otegeera ndowooza mugenda kulaba abantu abalina ensingo za ziflamingo bali abantu Katonda beyalagira specifically mugenda obbalaba soka omusajja atanaba kwanjula nkwegayiridde lindako mwate abakyala abafumbo tokkiriza bbawo okutambula yekka ku olwo oyinza obutaddamu mukola ki mulaba abaana b'abantu bagenda kubeera wano mumpulira ndowooza ekikulu ekirala kyemutwala ng'ekyokusaaga tuzze kwebaza Katonda olw'ekirabo ky'emirembe mwe bannayuganda mutwala emirembe gino for granted Jesus Somalia waliyo end of year events South Sudan kyekimu Congo kyekimu Equatorial Guinea kyekimu Libya kyekimu tuzze kwebaza Katonda olw'emirembe egiriwo n'okwebaza omuntu oyo agala nti nze emirembe gino ye Yoweri Kaguta Museveni ekirala bwe twali tutambula nga tutambula ne General Emboke twali ekalangala eyo ku bizinga abavubi balina enjogera egamba nti akuwa gwowa akugivu you give Kampala laavu si ya bigambo yabikolwa nammwe abakyala mukimanyi bino mbw I love you tekimala twagala bikolwa bwe twalaajana ensi yonna nga tetuwuliriza Yoweri Museveni yategeera ensonga yaffe eya national IDs n'agisolovinga ne passports so tuzze kwebaza Katonda n'okumusabira awangale emyaka emirala nga 12 wiki yes galidde bweru ekisooka nange nze nnyini nali mpagiddeko opposition ompulira ndowooza kinkakatako obutakohaasinga muntu opposition ye Uganda yebirivinga mu kutiisatiisa abanyanda muti ngonziza wanze gashoma ekiti kiri konsati yaffe eno bakanivo yaffe ya buli muntu si ya Nuupu si ye NRM si ye FDC gwe jangu olabe kye tucelebratinga otegeera ndowooza ate nekyanze mbirivinga bwe mba njagala okujja ku saidi gy'oliko sina kukuboggolera nkuleeta mpolampola paka lwokola ki lwotuuka so tusibiddeyo omuntu yenna kati n'omuntu gwe tusinga okuyita ddala ye Babbi Kyagulanyi Babbi muwala waffe era oli bw'agamba nti abanyarwanda muti alina okusooka kulole ye Babbi Kyagulanyi amudirira omumanyi mukyala wa Nubiyaniri yajja kugendera ku tukutuku Ssenyonyi ontegeera nti tewali maka mu Buganda muno mwe tutali abanyarwanda tulinganga mu nnyu teri nva ziriwa nga temuli muki
njagala mutune famire zonna sijja zimentioninga kuba muzimanyi fe tufumba atalina munyarwanda waka mukyala we owokubiri abeera muki mwe mubatestingako mudde towulidde bampagidde ndi mutuufu mu concept yaffe ekintu ekyo mwekiri twagala okutambula twali Teso region it was unbelievable omunyarwanda ali mu Teso ekitenkane mu Busoga muno omwaka ogujja tupulaninga tujja kubeeranga ne regional carnivals then omwaka beguba guggwa tubeere nekolaki efembayo yes okuyingira kwa bwereere teri kusasula olina kwambala kiri kimu white tojja ne saati ey'ebimuli ebya green wadde ya yellow oba ya red tojja ne saati eza purple ne bokisa zonna mulina kwambala njeru mumpulyandu bw'ojja n'ekibokisa kino ekiriko obukapa n'obumete tojja kukola ki tojja kuyingira n'ekirala tulina ennamba ze twataddewo ogi whatsappinga n'oyogera erinnya lyo n'ekitundu muva ne bakuwa ticket ntegeera ndowooza so kiri very clear yambala white jangu kubanga abanyarwanda balinganga mata nawe tuku expecting okwambala ki white that's it security every security agency egenda kubeerawo neze mutalabanga zigenda kubeerawo ogarantinga security y'abantu mwe temumanyi kye bayita mirembe oba security eggwanga lino waliwo abantu abakola 24 hours okumakinga sure nti oli safe ne kamera ye lino eddembe teriva mu ggulu nga byempulira mbula eddembe lireetebwa katonda delegatinga president mu ggwanga eryo alabirira abantu oba mugamba nti eddembe katonda yalireeta Somalia gyeriri katonda Somalia taliyo South Sudan gyeriri DRC gyeriri Equatorial Guinea otegera ndowooza so eddembe lino eriri mu ggwanga lireetebwa President Yoweri Museveni ebitongole byonna ebya security tuba binotifyinze byonna ne biconfirminga otuwa security gye tukola ki gye twetaaga abali mu ngoye za bulijjo abali mu ngoye za uniform ezimanyiddwa n'ebirala batusobola bagambira wano agaba single mothers woofiisi yaffe eri yali efuuse nga mulago compound ya mochari nga everyday tufuna abantu 5 abamiddwa passport ne national IDs nosanga a single mother of 3 a graduate from Makerere Kyambogo oba Victoria University nga musajja yamulekawo alina degree ye talina mulimu ali willing okubeera maid e Saudi Arabia e Qatar e Kuwait oba Dubai owulira no naye ng'asabye passport bagimumye lwaki olw'endabika ye n'erinnya lye ne tugamba ne bannange ba Dr. Lawrence Muganga Bangalambe n'abalala ne tugamba mumanyi tukooye okukola ekintu kino at a personal level tukole association yaffe ne tutandika ekibiina kye bayita Council of Abavandi ekibiina kyaffe kino kitambudde engenda abasinga ze mutamanyi tewali kitongole mu Uganda kirwani ya ddembe y'abantu etagenda Uganda Human Rights Commission Equal Opportunity Commission IGG former speaker Jacob Olanya Omulemirembe current speaker Anita Among ne tusinkana akakiiko ka Internal Affairs and Defense paka litwasala actually twatugenda mu Constitutional Court nga lwaki tugenda mu Constitutional Court abanene ba Ministry of Internal Affairs bali bateekawo ebibuuzo ebyabwe specifically for Banyarwanda ng'Omuganda bwagenda okusaba passport bamugamba gwani gwe Kiwalabye Peter tambula ng'Omuganda bwamala okutambula ng'Omuganda nga bamugamba wasomera wa let's say Nansana Primary School O level Mengo A level College School University Makerere nga bamugamba munaku nnyo ogenda ofuna message ogende Kyambogo opinge passport yo munna Uganda atalina kakwate ku Rwanda atamanyi na boda ye katuna weeri bwe yagenda nga okusaba passport question yange ekyuka gwani kize gundi abamu tibabakizanga na kubabuuza ati gwani linnya lyo gwe oyala passport wano daye wamu naye ng'omwana gwe baganda daye waabwe talina nsi yonna gy'ayita nsi okuggyako ki Uganda nga bakugamba leeta ebiwandiiko ebikakasa nti bajjajjaawo oba bazaddewo baali mu Uganda before 1926 teri mu Uganda abiyina okuva ku President Museveni Anita Among Chief Justice Alupo teri munene alina biwandiiko ebyo abantu bokka abalina ebiwandiiko ebyo be baana abava mu lulyo oluki olulangira ne tugamba injustices zino ziyitiridde abasajja bano baali batumanyidde to the extent
nga batandise n'okugenda ku database ya nira be balaba erinnya nti Kayitale Peter nga bakudiregisteringa olina national ID yo hard copy mu nsawo naye nga ku system tojjakola tekyaliko. There cases nga 5 zitwafuna nga wabankinga sente zo ku account yalazijjayo banka tekyasobola kureadinga ki national ID yo. Waliwo cases endala n'osanga family ng'abantu babiri babawa passport abasooka abokubiri bagaba bagula obutuuze. N'osanga waliwo mu case endala gye twafuna ng'oli akafuna passport mwenda be bakyusa zino empya bagamba gula obutuuze mu ki mu nsi Uganda. Uganda omanyi tugende mu kooti twekubira omulango naye ne tugenda tuna bagenda mu kooti katuwandikire president ne tumuwandiikira twamuwandiikira within 4 days ebbaluwa n'agiddamu n'agamba nti byemuwandiise embirabye mujje mbasinkane ne tugenda mu State House. It was news to him nga takimanya bino to existing natugamba mukomeye ku Friday n'ayisa executive order ng'agamba nti bino byonna ebikolebwa bannira ne immigration tebiri mu mateeka ye yakiyita actually this is total malice and discrimination. So lwe lugendo lwe twatambula mpozi in a special way twebaza omubaka Christine Kaya ye mubaka wa Nuupu representing Kiboga ye mukyale yasooka ku floor ya parliament n'agamba mu kitundu kye ndi presenting mulimu bannayuganda ab'eggwanga ly'Abanyarwanda bamibwa national IDs and passports era bwe tugenda mu constitutional court yali petition number 1 abawaabi otegera ndo so lugendo tulubadde lwangu nga bwe mululabye ate nkusesa ati bamu ba fake masters ababeera ku social media successful bali bakuleetinze narrative mbu Abanyarwanda tulina special allowances zetufuna buli week kakati Banyarwanda don't need special privileges in this country. Baga the right to be treated like any other person. Kubanga omuntu bakuma national ID economically abeera cripples. Without a national ID tokula account mu bank tosobola kugula ttaka n'oteeka mu linnya lyo ne bw'ogula emmotoka tosobola giteeka mu ki. Actually kati n'etteeka epya ligamba nti ne marriage tosobola kufumbirwa nga tolina ki kwe kuvaayo ne tulwana. Katonda atatuvangamu era nze nkakasa miracle zikyaliyo ne miracle tebazijja mu kanisa miracle bazijja mu bikolwa. Nali simanyi olunaku lugenda kukya ensonga eno ebeere nga lufumo wenjogerera teri Munyarwanda Munnayuganda amibwa passport ye lwendabika ye oba erinnya lye. Ate nammwe naffe tukolagana n'ebitongole bya NIRA ne immigration passport za Uganda ne national ID zina kufunibwa Bannayuganda bokka. Toli Munnayuganda engalabi yo gizeeyo gy'olina ogifunira ki passport yo otegera ndowooza. Enamba tulina enamba abantu ku WhatsApping eri 708 500 444 endala enteriki ekifembayo security yonna gye mumanyi egenda kubeerawo. Bw'ojja n'enjagayo ng'ozze kukola fujjo lino ojja kuligulatinga lwaki wakoze eki nywe enjaga ennaku nga 2 ekugweko okole ki ojje terikola fujjo. Tumaliriza ekisooka ffe tusinga obungi mu Uganda ekyo simanyi obadde okimanyi muganda wange okusinziira ku renowned scholar and researcher Joaquim Lwembo agamba ffe tusinga obungi tusuubira abantu bangi nnyo nga gyenkomeze. Ate guno mukolo si gwa bavandimwe mikwano gyaffe bako baffe buli muntu yenna jje endongo egenda kutokota okuva emisana paka mukaaga gwa kiro. Sooka ekigambo ekyo nkiwuliramu nnyo nti mufuniramu wa ekyo kyekisa eggwanga lino nfuniramu ki wa. Abantu abakoze success stories all over the world tibatunuulira sente batunuulira communities. Abasajja ba Luther King ba Malcolm X bagandi bonna Council of Abavandimwe tumaze emyaka twatandika 2017 I think tubadde tukola activities across the country. Tulina mikwano gyaffe ababelieving amukoze eno be batuwadde sente ez'enjawulo. For example venue ya sente mmeka nti bwezite ezo ngenda zisasula sound ya sente mmeka sente bwezite ezo ngenda zikola ki ngenda zisasula. So tulina ba volunteers abatagala